ndaba mwami Muwanga Kivumbi akalambira agamba abaali babuze bakomewo nina banga amenya constituency enkalu Shimanya kabonera nti nkalu nyendo mukungwe enkalu enzijukira wana ebintu nga sibya zijukira mwami Muwanga Kivumbi oyo one wali Steview wakubanga enkungana awo deri iri ku Children's Park gizaberanga ku liberation no kusingira dala wano ku Steview bagitanga Lole Park nange masika ngende mu manyi sebo oli wajanala bekizimbe nga kiri aho amanya katinga wano bato bange bawanji kwa kutereze musebo Lole Park yajja nga ekigambo park kyava ku Liberation Park aho twawumuliranga obo umulizi nakatale we mwali mukatadde wali ngodda kwaga kani aho nawe twazanyiranga era kati kimadenga ngama Muwanga Kivumbi yajjangawo nga mulaba yayembulanga engato yenyigira myufu pale ya jini bwetyo ne t-shirt nge yange bwetyo ate kati zizafe zeziliko kati zili zedda zili zimanye z'abantu abeyiya ngayina ne koti erimu obukubo yali obwakiragalagala bale yakapere nga bambi koti gyayambala manyi nti bampuga abo baali mikwano gye bakyalibe abamubeererawo kujja oli wa NUP nkimanyi oyagala kaadi ate ku byokola naawe singa kaadi bagigaba kati badde bagikuwa kubanga omubaka taliyo awulira mbu yalwala naye ate ali ensonda zandaga yagenda out waliyo ne famire ye bali mu kweyagala kojja ntandise naawe statement yakoleddwa gyotandikidde mu kubeera nga Muwanga Kivumbi yali mukwano gwa Mpuuga. Muganda wange kyenjagala okugamba bwe kumbula osobola kubanga oli muganda wange obanga oli mukwano gwange bwe kiri kojja ne tubeera n'enzikiriziganyemu nti tulina ekirooto eky'okutambula olugendo luno tulutambule bwe tuti ne bwe tuti. Bw'ova ku mulamwa tonsuubira kusigala nga nkyali mukwano gwo. Ebyobuntu bivaawo ebyobuntu bisigala eri bbali naye ku nsonga ez'abantu kubanga kati Muwanga Kivumbi ne Mwami Mpuuga kye baalimu kyali kyakutaasa na kununula ggwanga nga balina ekirooto kyekimu n'ekiruubirirwa kyekimu. Kati omu ekirooto ye n'ayagala akiriire mu kkubo tosobola kubeera nga ate gw'olwanyisa ate gw'olya mu ngalo. Mu ngeri yonna kitegeeza obeera olidde mu bannansi olukwe. Kati Mwami Mpuuga kye yali akoze ne bwe guba mukwano ne bwe luba luganda ekyo obeera owemuse ng'owemukidde ebunyolo ng'atalidda Buganda. So kati mu mbeera eyo ffe ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kitambula n'amaanyi g'abantu so si maanyi ga muntu. Ndowooza owulira enjawulo wakati omuntu n'abaki n'abantu. Kati mu kubeera n'abantu osooka okubeera n'obuntu. Obuntu bwe bukuwa abantu ne bakuwa ebintu ebisobola naawe okufuula eyenyumiriza mu ekyo kyokola kyoli. Obuntu obwo we bufa n'abantu bakujjamu obwesige ne biri ebintu byonoonya n'omaliriza nga tobifunye. So kati eyo nvuddeyo biri byabakukulu n'abakukulu naye ndowooza batangaazizza bulungi. Kaakati njagala nkozese n'omukisa guno akugamba era mukulu wange Kiyimba awo oli muganda wange tulinawo enjasa biguza abasajja. Tulinawo omusajja Emmekete bamuyita Kanso Muyizi Samuel. Tulinawo omusajja bamuyita Sebina Javiira. Tulinawo n'omukyala Enkoboli gwe bayita Alice Nannungi. Kati abantu abo basatu ekibiina mu luvannyuma kigenda kulondako omuntu atya omukubanga nange gyendi era tukyali mukaki mukamyufu. Tugenda kunoonya omusajja omu eŋŋwaŋŋuli enjasa biggu enkwatangabo endyamaggwa egenda okumega NRM ne strategy yeyo gye yazze okweddiza Buganda egimegga ebbali. Omanyi bwe twali tujja mu 2021 Mwami Bwekumbule okweteekateeka kwali ku kutono banga twava emabega mu kisinde ekya People Power bangi abaatwerimbikamu nga balabye amaanyi agaali gatambula ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate obudde twafuna butono obutegeka ekibiina ate wekyali kyakajja ne kisooka ne kigenda mu mbuga z'amateeka
biseera ebyo okwekenneenya n'okusengejja kwali kutono, twatunuulira nnyo availability ani aliwo, wabula tetwatunuulira nnyo busobozi bw'abaki bw'abantu. Essaawa eno 2:26 olaba nti guli baali baguyita muyaga, kati ate neegenda kuba tsunami. Oba nsoke muganda wange gyeyogeddeko egenda kubanuunamu akasaayi nga efuuka emyufu yonna Buganda yonna neggwanga lyonna Uganda mpaka pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu nekojja ng'atuuse mu ntebe. Kojja tukkiriza nti oyagala kaadi y'ekibiina ate nga kaadi gy'oyagala n'aliwo omubaka wa kibiina kyo. Singa Mukama abyogera sikyabire, singa tebakubuwa kaadi naye nga ngikwagaliza mu linnya lya Mukama, omuntu oyo kubanga ekyakusikiririza okujja okwesimbawo ewali kandidati wa NUP kubanga takoze, okkiriza nti abantu banamulonda oyo atakoze. Kakati muganda wange ekibuuzo ekyo oyinza okuba nga okimbuuzizza mu ngeri ey'enjawulo yesitegedde, ninze kanze kanche yanukulire mu ngeri gy'endowooza esinga okubeera ey'obusimba piida. Ekisooka kya byonna, nze Kiruluuta Yusufu Junior Nkerettanyi saavuddeyo ggulo okugamba nti njagala okukulembera ekitundu kya Kalungu East constituency. Era mu buufu obwo njagala nkugambe mwami Mwanga Kivumbi abadde alangira constituency enkalu, pulezidenti waffe Kyagulanyi atukuutira nti woolabanga waliwo azembeyeza genda okole ki weesimbewo, then ground ffe tutambula n'amaanyi g'abaki g'abantu, people power, amaanyi ag'abantu ge gajja okusalawo. Era abantu b'e Kalungu East banagamba nti Kiruluuta Nkerettanyi tetukwetaaga otukulembere, nga nzire mabege w'oyo gwe bakoze ki gwe bana basonzeeko olunwe, naye nga nekkiririzaamu kubanga nze nyimiridde ku nsonga ez'abantu b'ekitundu kyaffe. Ekisooka kya byonna muganda wange njagala nkubulire, NUP kaadi tebagigabira ku kitebe okwawukanako n'ebibiina ebirala nti ani akumanyi. Nedda, kaadi y'NUP omubala gwaffe guvuga nti people power, our power, amaanyi g'abantu gemaanyi gaffe. Era essaawa eno ne bw'otulaba tutava mu constituency tuli mu kunoonya kye tuyita amaanyi g'abantu era ge gagenda okutuwa kaadi. Naye njagala omuntu oyo asoosowaza oba ategeera Kiruluuta ategeere Kiruluuta yaani, lwaki ayagala okwesimbawo mu kitundu kino, kubanga sifunanga mukisa by the way kweyogerako mu ngeri eyo. Kiruluuta Yusufu Junior Nkerettanyi azaalibwa mu nju y'omwami Kiruluuta Yusufu Senior ku kyalo Kasaali mu muluka gw'e Kasaali mu ggombolola y'e Bukulula mituba 10 mituba 2 school. Nasomera okuva ku siniya esooka mpaka ku siniya ey'okusatu. Oluvannyuma ne bampa ebbasale ne ŋŋenda e Kampala ne ntulira ku Kajansi Progressive Senior Secondary School siniya ey'okuna. Oluvannyuma Obwakabaka bwa Buganda ne bumpa bbasale ne nsoma A-level gye nafunira obubonero bwa gavumenti ne nsoma ku kasozi k'abayivu e Makerere. Kiruluuta Yusufu Junior Nkerettanyi mwana nzaalwa ya mu kitundu. Abengabi be banzaala nzaalibwa omugenzi Juliet Nakanwagi. Ate era mu ngeri y'enjawulo kitange musiraamu, eddiini zonna zingatta kubanga kitange musiraamu ate mmange yali mu Katoliki. Sebo nandibadde nkozesa amaka ga kitange okugamba nti bwe businziiro bwange gyenva, naye mmanza amaka gange awo e Kabale Bugonzi. Era maaso awo sebo tugenda kukola omukolo ogw'ekitiibwa, nja kukuyita ate nze mujjwe ate oli mujjwa gw'omala ebibamba ojje olabe nga tuyingira amaka. Kojja katukole ku layako okujjayo ebikuwaatako nti Munnakalungu East kyawulira Nkerettanyi aleme gamba nti muzibuzi ndoze kanfunze nti Oluganda ndwogera nnyo n'ebinogezi nti mubawala Nkerettanyi ambagambye nti mwana wa mutaka nti sigamba nti ali wa kitaawe ku lujja, no, yakubye n'akasese n'agamba nti obudde bwonna bw'anaaba akaggulawo ajja kumpita. Sebo sikasisira nti nyumba mulimi Oluganda kojja nkozesa Luganda nayogedde ennyumba akasiisira ke yakataddewo awo bw'anaaba akaggulawo ajja kumpita ate ng'omujju omukulu mu lujjalwe. Muwe emikisa, ateze emikisa tugirina kubanga Mukama waffe Dr. Sserwadda abeera eri ng'asaba gituukira kufa abakozi be.
nyina jinnaliko mbadde nkyanyonnyola naddala abawuliriza abasangibwa mu kitundu kya Kalungu East ko ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu Nkeretanyi yaani ne mbanyonnyola nga Nkeretanyi mwana nzaalwa enkulize ate era omutuuze ow'omu kitundu. Nkeretanyi tazze bya bufuzi kufuna kubanga Nkeretanyi alina omulimu. Omanyi era nga muganda wange bwe yayogedde nti abamu bajjambya obufuzi nga mulimu. Nkeretanyi ajjambya obufuzi ajja kuweereza. Nkeretanyi alina emirimu gye musajja musuubuzi era akolera mu kibuga Kampala. Kakati nze ekiroto kyange eky'okujja kuwa MP bwa Kalungu East abangoberera ku mikutu gya Facebook zali enaku z'omwezi 21 omwezi ogw'ekkumi mwaka 2017 engamba nti ebiseera ebyo lwokano lwalingamu Mawiya ne Sempijja nenteekayo nengamba lule Mawiya Umaru ne Sempijja mwetegeke kubanga 2026 nzija nali mwaka gwange ogusooka ku kasozi k'abayivu e Makerere naye ekiroto kyatandikira mu P5 bw'ojjukira ebiseera gimu muhwezi ne Mike Muhola we balira sente za Global Fund mbijjukira ebyo ebiseera we nafunira ekiroto nengamba bwenkula njagala ngende mu bifo bino kubanga abantu bana babituulamu bwe babituulamu bo baddamu kusate sente zandiyambye omuntu owa wansi so Nkeretanyi tatandikidde awo era nze n'abazadde bange baali balaba omusawo awedde emirimu nga bamanyi nti bagenda kufuna dokita mu maki mu maka n'amasomero gennyini gye nsomedde nga wenzize nga kulambika obubonero bwonna bwe nafunanga nga baagala mbere nga balaba eddala n'omwana musawo awedde emirimu naye nga nze mbagamba nti ekiroto kyange ekitundu kyange gyenva njagala kukikiikirira ngende mu by'obukulembeze ebyaddala tusobole okusalirawo eggwanga lyaffe lino Uganda. Kiki ky'osobola okusanga bw'osanga omubaka w'ekitundu ekyo nga muganda wo muna NUP byosobola okumugamba bikala byosobola okumugamba byolaba nga tebitambudde essaawa eno gye tuli ab'ekibiina ekimu sirina kyensobola kumugamba wabula amulabako yalina omujjukiza zali enaku z'omwezi 24 omwezi ogw'ekkumi mwaka gwa 2021 yali tannawezaayo ndowooza na myezi 6 ku matikkira gange ne mugamba ekitundu kino nsanze n'ekirooto eky'okujja 2026 tuli mu kibiina kyekimu abantu baffe baweereze bulungi butabaweereza bulungi ngenda kujja so kitegeeza namubuulirawo ekijja omanyi kinyaga bitono so kati wandaba essaawa eno nga nzize siri mulabe we nedda nze nzize olw'ekyo kyenkuze nakyo eky'okuweereza abantu baffe kye namugambako nga tanaweza na myezi 6 obudde yalina buki bungi naye ate era sinze nsalawo abantu b'e Kalungu East be basalawo oba akomawo oba takomawo sijja kugamba nti takoze obwo buvunaanyizibwa si bwange abantu be balina okugamba nti akoze oba takoze lwaki abantu betuweereza tetugenda eri kweweereza ffe byaffe kakati mu bufu obwo njagala otegeere Kiruluta Yusufu Junior Nkeretanyi biki byayimiriddeko Kiruluta Yusufu Junior Nkeretanyi omulamwa gwayimiriddeko ogusinga obukulu essaawa eno omuduumizi w'enkyukakyuka mu ggwanga aliko amasannyalaze agagenda okukyusa eggwanga ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogambye era omulamu omukulu gwe tulina gwakujjako ani Museveni so Kiruluta omulamu omukulu gwasooka okukulembeza manifesto zaffe zonna zino okutuukirira tulina kusooka kunyweza ntebe ya bukulembeze bwa ggwanga nga tuyingira protest vote 2026 so Kiruluta mu manifesto ye ekisooka kwe kubeera komanda ow'enkyukakyuka mu kitundu ekya Kalungu East ekyo kye kisooka bw'abanga yeetegese okubeera komanda kitegeeza nti mwetegefu okuduumira abantu b'e Kalungu East okulonda mu ngeri ey'okwekalakaasa bakuuma akalulu kaabwe tubeere nga tusongesa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Kiruluta tazze kunona kifo kyabwa MP kyova olaba ne bwe batamuwa kaadi Kiruluta Yusufu Junior Nkeretanyi agenda kusigala nga alwana ku ky'okukyusa obukulembeze obw'eggwanga kubanga kyekimubeeza mbi obufuzi so ogwo gwe mulamu omukulu ng'ebirala byonna tetunaba kubikola ki kubikwatako gwa kukyusa buyinza bwa ggwanga obuyinza bw'eggwanga buno ebukyuka ne manifesto zaffe ze tulina ng'ababaka byanguwa ne bituukirira ekimu ku Kiruluta Yusufu Junior byasuubira okukola agamba nti ababaka mu parliament bangi
abasoba mu bitaano mu kasikano Uganda yikerina tafaayo ba ne constituency mwali naye tuuka ne bange erigatibwa kwezo ze bali babasazeewo okubeera nga tufunza ekinene nnyo Uganda nebeera ne constituencies 10 kubanga sente zisasanyizibwa ku babaka empitirivu zisobola okukola ebintu bingi nnyo ebyandijunye omuntu owa wansi. Kiruluuta ayimirira ku nsonga egamba nti servant leadership, omukulembeze omuweereza ow'abantu oba omukozi ow'abantu. Kiruluuta mukozi era agamba nti abalonzi be bakamaabe. Kiruluuta tajja kugenda mu parliament ateese ye byalowooza nedda. Kyova olaba ataddewo amakaage ajja kubeerera ne ofiisi mwatuukira ng'ajja mu bantu n'abeebuuzaako endowooza zaabwe n'okulondoola zino gavumenti eza local government byasase bituuse era abantu babifunye. Kiruluuta Yusufu Junior Nkerettanyi ayimirira ku nsonga ssemasonga ez'obwakabaka 5 omuli okunyweza n'okutaasa Namulondo nga yensonga esooka kubanga musajja Muganda yeddira empologoma ate nga azaalibwa Bangabye Ensamba. Ensonga ey'okubiri mu nsonga ezo ssemasonga eza Buganda 5 mwe muli okugabana obuyinza mu nkola eya federo. Buganda eno singa erina federo singa eri wala. Abandupa baliyo ngebe twabyogerako mwami Kiruluuta. Muganda wange ono Kiruluuta Nkerettanyi yayogera. Era kyemmanyi ne mukama wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abiyimirirako. Kwano etugenda mu 2026 tugenda kubeera nga tutwala eddoboozi limu, ddoboozi ly'abantu. Kati nzava mu Buganda era nga n'ekitundu ky'enkulembera kya Buganda kinkakatako okuyimira ku nsonga ssemasonga ez'5 ze mbadde ndi mu kukumenyera. Ensonga ey'okusatu okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda. Buganda erina amasaza 18. So kitegeeza tulina okulwanirira ettaka n'ensalo za Buganda naye ate mu buufu obwo n'ettaka ly'abantu eribanyagibwako tulina okulirwanirira kubanga waliwo omuze kati essaawa eno gwe gusinze n'okujjayo ab'NRM ne bakakasa nti ddala eno gavumenti tebaliiko nga n'akataka kaabwe bakakola ki bakabatwalako. Ensonga endala kwe kuli okukola obutaweera nga tunyweza ebyobulamu n'ebyenjigiriza wano mu Buganda ne Uganda n'okutwaliza awamu ne mu kitundu kyaffe kino ekya Kalungu East. Then obumu ezo mbadde ku nsonga ssemasonga 5 zenyimirirako nga nange nzikiririzaamu obwakabaka ze bututuma. Obumu ng'Abaganda oba nga Bannayuganda yawuziddwamu nnyo ennaku zino nti gundi musiraamu kati nze Yusufu. Osobola okusanga nga oli agaana okukuwa olw'okuba nti oli muki musiraamu. Tetulina kutuuka nga tunafuyizibwa olw'okubeera nti twawukanya amadiini. Yawuziddwamu nnyo olw'amawanga. Naye mu Muganda wange bwekumbule oli muzzukulu wa Nakirembeka weddira mutima omusajji. Sebo wano tumanye ebika by'Abaganda bingi era tukkiriza nti Buganda yatandika n'amasaza 3 nga tulina mukono ebika 4 ebirala byava walala. Naye osanga oli nga amawanga amalala agagobaganya kubanga atufutubaddeko ku buyinza bw'eggwanga lino awo watwagala nga tetukwatagana. Naye Buganda buli muntu yenna ajja mu Buganda nakkiririza mu kabaka nti ye kabaka we n'ensonga za Buganda afuuka muki Muganda. So kati okwawulayawula mu mawanga wano mu Buganda ne batuuka okubeera nga batwawulayawula ekyo Kiruluuta Yusufu Junior Nkerettanyi mwetegefu okukirwanyisa kubanga tulina Abaganda Nakabala, tulina Abaganda Gere, tulina Abaganda Kaswa, tulina Abaganda Wawu. Ebika by'Abaganda biki bingi. Naye solonga zifenna tukkiriza mu nsonga ssemasonga 5 ez'obwakabaka bwa Buganda. Esibo tweyanza nnyo tweyanzeege mukulu Kiruluuta Yusufu Nkerettanyi Junior 10 abwajja ng'asanze sayiti ejjudde gwe nannyini sayiti kikuvunaanyizibwako wakiri okumugamba ayoola obusubi omuwa omutwalo kubanga mutima gwoba okifunye nti omwana ono ayagadde okukola ng'akyali muto. Naye omusajja ali myaka gya kitange alina emyaka 77 bw'ajja ku sayiti n'asaba omulimu gw'obupoota bwemba ne bw'abanga fundi agumuwadde nze nannyini sayiti kinkakatako nina okusooka ne mugalamiza wansi ne mukuba kibooko nga 5 nadda ne mugamba addeyo ewaka neŋŋaana ne inginiya okumuwa omulimu. Lwaki
kubanga abakola ekintu ekituufu mu budde obukyamu. Nkwadde abantu abo babiri olage emyaka nekye girina okukola. Kaakati oli ali myaka gya kitange bwajja n'akola ekintu ekyandibadde kikolebwa omuntu akyali mu myaka emito. Kitegeeza ki? Future yiye aba yagirya. Abaana ey'abaana nga yagirya. Abazze alye n'ey'abazzukulu. Kitegeeza nti omukalamiza n'omukuba kiboko n'omugamba ddayo sindika omuzzukulu ajje asabe omulimo ye tujja kukola ki kugumuwa. Kikengezaako okutegeeza tusaana tuyige okukola ebintu ebituufu mu biseera ebituufu. Waliwo emyaka 2 wakati w'emyaka 2 n'emyaka 4 giba myaka gya kukola. Emyaka egyeyongerayo waggulu bye wakola bye biba biri mu kukukolerera. Kati tulina okukola ebintu mu biseera byabyo ebituufu. Omuvubuka ali myaka gyange essuubi mba nkyalina lingi mu nsi ne brain cells ziba zikyakula okulowooza mba nkyalina kungi n'omululu mba nnina mutono. Lwaki? Nti buli kyokola ofuba okulaba ng'oweereza. Naye omuntu ali myaka egya waggulu abeera buli ssaawa anoonya budde bwampitako dda kano sikalina kali sikalina ate sikyasobola kukakolerera kukafuna. Naye nze ku myaka gino gye nnina ne bwe mba katugeze enfuza ebisanja 2 mba sikyalina mululu kubanga ku myaka mba mbimalako nga ndi myaka 4 mba nkyasobola okukola ebintu ebirala bingi ebiba bikyasobola okuyimirizaawo obulamu bwange. Naye era ne bajjajjaffe bagamba nti empologoma nkadde etayiriza ku kitimba bwekiri. So kaakati tuve mu bya mpologoma enkadde etayiriza ku kitimba. Empologoma zonna we ziri ziruwedde zite. Empologoma eri jjajjaffe eyeyita jjajjaffe ekuta obuyinza bw'eggwanga eteera eno envubuka empalawa gye bayita Kyagulanyi ekwata obuyinza bw'eggwanga eggwanga ligende mu maaso. Ne waffe era waliyo empologoma enkadde ereka empologoma envubuka gye bayita Nkerettanyi gye batega amenvu n'eri ebibombo ekwate constituency erimu abantu abali mu myaka gino oba generation eno. Muganda wange nga nkujjukizaako akatono statistics za UBOS ziraga nti abantu ebitundu 8 ku buli 100 mu ggwanga lino Uganda bali wansi w'emyaka 35. Buli generation eba n'ebizibu ebyayo. Generation y'abajjajjaffe bali abaasooka yali yakulwanyisa slave trade. Generation ya slave trade bwe yavaawo ne waddawo obufuzi bw'amatwale. Generation yaliwo ebiseera ebyo yalina okulwanyisa obufuzi bw'amatwale ogw'omulamu ogwayo n'egukola. Generation yaddako yali yakutegeka ggwanga ne balwanagana ne wabaawo eyajja n'agamba kati bano balwanaganye nze kannwana olulwana lumu eggwanga ndikole ki ndikyuse. Naye ate ye bwe yalwana yafunayo akabondo ke k'abantu 3.5 kakozesa abantu 35 okunyigiriza abantu obukadde 5. Kati akabondo ako naffe tugamba katuleetedde ebizibu bye tuyitamu essaawa eno. Bakitaffe baali bagamba nti baleeta emirembe beebaka kati essaawa eno basobola kukuute buukye. So kati tugamba generation yaffe naffe ine ekizibu kyayo kyerina okugonjoola. Generation eno ekizibu kyerina okugonjoola kyakukyusa buyinza budde mikono gyaffe abantu tutandika okutambuza eggwanga lyaffe kubanga essaawa naffe egenda kukutuuka nga ffe bajjajja nga naffe batugamba nti nammwe mukoze eki muvuddeko naye tufuuke bajjajja nga ne bajjajja baffe batulemeddeko nabo tebavaawo. Kati ebirowoozo bipya ebyetaaga enseene ento ekule esobole okutegekera omugigi oguddako gusanga eggwanga eritebenkedde obulungi. Neyanziza nnyo mukulu Nkerettanyi atuliriza. Mbadde nyina kenjagala okutegeeza muto wange ono katono nnyo. Yes. President Museveni yamala half a generation ng'ali mu nsika alwana. Sijja emyaka 5. Kyeyajjayo tukirabako. Abaagala obukulembeze baganda bange bano bagenda mu myaka 5 kiki balagawo neyanzanya sebo kojo oyagala kumudda mutu kankozesa omukisa guno mwanukule. Mwami Museveni ye bwe yajja era bwe yatwala emyaka 5 ng'alwana yalwana mu ngeri ey'okutta abantu era kinajjukirwa nti abantu abasoba 5,000 bakunuukiriza n'akakadde baafa
naye eggwanga lino Uganda ebiseera ebyo lyalimu abantu obukadde 14 n'ekitundu. Ffe tulina endowooza egamba nti tetusaana ate kukyusa buyinza ng'abantu bafa, kubanga ffe buli kimu twagala tukozese mirembe. Wabula ate era nga pulezidenti waffe Kyagulanyi bw'agamba, waliwo essaawa erituuka eya generation endala singa ffe tulemererwa ey'abaana abatalina kye bafiirwa bagende mu mbeera nga mukama woono gye yakola ki gye yayita mufawo. Tetwagala tutuukewo, kyovula tukozesa amakubo gonna agasoboka omuli akalulu wadde bakabba, naye kati tugenda mu protestive vote 2026. Kankozesa omukisa guno nakyo nkinnyonnyole nti protestive vote gye twavayo ne tulonkinga, twagala abantu bennyini twakirabyeko Kawempe babeerenga benyigira mu mweri ekkubo lyokka lye tusigazza eriri democratic lye tusobola okukyusizaamu obuyinza, nti tutegedde tulonda naye ne bamala ne bakola ki ne bakabba. Gye bakabbira twategeddeyo. Kati president eggaali zagamba tuzimbe si zino eggaali zino ez'abatuwerekera nga bolabe ez'abalye skini abayaaye, nti abantu olw'okuba tutambula n'amaanyi g'abantu balungi. Era nkuutira bannayuganda akalulu akajja mulonde mu bungi, tolina ngeri gy'ogenda kwekalakasa ng'otuddewo. Genda olonde akaluluko, sigalawo kakuume. Bw'omala nootinga era beera bulindaala ku buli ekivudde ku polling station yo nga tewali muvuyo gonna gukoleddwa, obeere ne results ezo kubanga kwe bakabbira. Kati essaawa etuuke bagaana okutulangirira awe tujja okuggirayo obwanga. Naye ffe tetwagala kuyitira mu sayidi yaabwe eri ey'okuyiwa omusaaya wadde ensi erimu obukadde 5 okugeraageranya ku bwabali 14 n'ekitundu. Ffe tetwagala abantu baffe kubanga eggwanga likula bantu ate era n'abantu bennyini tubeetaaga mu kulaakulanya eggwanga. Nenda muganda wange Yusufu ngajjukira obwanga tabutegedde, obwanga nga tukozesa amakubo gonna agali democratic. Naye ate era bweki essaawa esobola otuuka, njagala owulirize kano muganda wange, ffe tusobola okukozesa obwanga obuli democratic bwe tugamba abantu ekkooti y'abantu. Naye ate abantu bo bennyini batuuka basigaza obuyinza kubanga constitution yaffe egamba article esooka egamba all power belongs to the people, nti amaanyi n'obuyinza byonna biri mu baki mu bantu. Essaawa ejjatuuka nga tetukyalina kyakubakolera bo kye bana babasazeewo. Tufune ku ndowooza z'abantu abo. Wekigala abadde wakubiri waliwo eyasoose Rwanda coach agambye nti we neesimbye si level yange, nenjagala okumanya level abadde ategeeza ki. Nange saakitegedde. Kati ebintu ebimu tetujja biwanga budde bitalina makulu, naddala ng'abantu abo ababeera set okukuba essimu okutujja ku mulamwa, kubanga bw'ogamba nti ekifo kye neesimbyeko sikisobola, nze teri yampita kuvaayo nejjayo nzekka, era banditegedde batya nti nsobola nga sivuddeeyo. Kati n'olwekyo ekibuuzo kye nkizzeemu, ssebo yonna gy'oli owandiikanga ebibuuzo ebirina emitwe n'amagulu neyanza se kale mwabikayibula njagala obe waggulu nga ottaanya ku bimu ku bikubuuziddwa ate osibule n'okusiibula. Kozi bassebo ne bannyabo abampuliriza, amannya gange mugamanyi, nze Ssaalongo Kaayabula Abudu, chairman to BLCC Bukakata Sub County, omuntu w'abantu. Ngenda kwanukula bambi mukama wange oli bagambye abalukaya Bukulula. Agambye Kaayabula bayewaana bwewaani. Abakubi w'oseetize na buseetize. Saba akakasa agendeko ku ground nga tonna charginga muntu. Genda okole research ogendeko gy'ava. Nze nagambye ndi musajja musuubuzi, ndi mulunzi, ndi mulimi, kitegeeza n'ebivaamu ssente. Sizze kunyonyonta gombolola, ze kukolera baki bantu. Mwami Kayibula, tugenda kuwumbawumba. Nsaba abavubi baffe ab'Ebukakata era ngezaako bakumaakuma tindi wamu nammwe tugenda gezaako okulabika nga tuteesa nga nze mbukulembeze obutazaawo
kwata abavubi ku nnyanja nga nteeseganya ne President Museveni kubanga ye mukama wange era ripoti bajja kuba bazifuna bulungi nga nkolagana wamu ne cabinet gye ngenda okukola nayo mu ggombolola. Ekyokubiri twagala bukakkata ng'abavubi mufune abasuubuzi ab'enjawulo muleke kubeera na muvubi omu musuubuzi omu abatawaanye wala naagula gumu kitundu wala naagula mutwalo kyokka nga yonna mpuuta. Twagala abantu bonna abavubi bejje mu bwavu nga tufuna abasuubuzi ab'enjawulo mu ggombolola yaffe ey'ebukakkata obutaba mu baana na byana. Nkuutira baganda bange mwenna bali mu bukakkata ngenda mu kamyufu nsaba layini ewete n'amakoona olukwe luno olowooza okabira ku disitulikiti nalutegedde kubanga twabasinzizza amaanyi balabye empologoma. Nsaba kati kansibule abantu baffe ab'ebukakkata timubeere bagumu ensolo ku kizigo kweri era ngenda baweereza ndi muvumu okukuuma akalulu kammwe nammwe okunnyambako. Neyanza nnyo neyanze ge Ssaabasajja Kabaka awangaale webone nnyo mwami Kayibula. Mwami Nkiritanyi okusookera ddala kansooka okwanukula omwami w'Ekago kakati engeri gy'oli ow'Ekago nsuubira ewa jjajjange Lwembawo Shabani omanyiiwo ne wa muzeeyi wange Kasaali omanyiiwo. Seba amaka gange bw'otuuka ku stage ya Bode Kabale buuza bubuuze wa Honorable Nkiritanyi bajja kukutwalawo. Sipangisaawo siguze magule era abagazimbye ba ku kitundu bajja kubeera basobola okukutuusaawo. Kakati ekibuzo ekirala kye njagala okwanukula Ssaalongo Ssekalaala agambye bannabyabufuzi tuli balimba. Tetuli balimba wabula ate yakwata eggwanga lino ye yalimba kubanga buli kye yabasuubiza kyonna kyonna tewali ekyabateereddewo okuggyako ate okulwanyisa n'okwonoona bye yalekawo. Njagala kusembayo nga nyanukula muganda wange Majimbi yagambye entangaaze ku kya ssente zisaasaanyiziddwa naddala mu biseera bino. Ekyamazima kyo bwe twesibako obuyinza buno oba mwami Museveni n'asigala mu ntebe y'eggwanga era kyekyamazima tusuubire emisolo emingi okuleetebwa olw'okuzzaawo ssente zasaasaanyiza kubanga n'ebweru gye tuzeeweze ffenna tukimanyi bulungi nti tubanjibwa obukadde obusoba mu 100. Mwebale nnyo mwebali ddala ababaddeko tumira ku babooda ku siteegi zonna ez'enjawulo mu Kalungu East mukola omulimu gw'amaanyi okutambuza emesegi yaffe n'okuzimba gulawundi yaffe ne bannakalungu East mwenna abakkiririza mu Nkiritanyi omwana ow'ensonga Small Bode Big Brain agenda kujja abalaga brain power mu Kalungu East. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.